Omusajja yeeyise omupoliisi agenze ku kyalo gy'azaalwa n'awandiisa abantu n'abafera nga bajjako obukadde buna nga basuubiza okubayingiza mu poliisi. Agambibwa okufera abantu ye Moses Tugeze nga kigambibwa nti akola mu kitongole ekirwanyisa obutojo nga yagenze ku byalo okuli Tirinyi, Kibulu ne Palisa nga amatiza abavubuka nti webamuwa obukadde buna agenda kubayingiza poliisi nga tebayise mu mitendera egigobererwa. Yatujjako ssente twatunda ttaka milioni 3.5 zinasasula mukaaki. Yanzijako milioni 2 mu kusooka nejo nasasudde emitwalo 5 mukaaki ng'agamba za transport. Nasooka nensinga ettaka kadde kamu ezayise nezimuwa olwaddako agamba nti lwaki situunda kuba olwedde manyi ngenda agula eddala lwaki situunda nembawa sente wenatunda nemuwako akalala. Just giving them cash, then they were telling us that we are going to take that man to the office, to the big man. Bane 12 tubasanze ku poliisi ya CPS gye bagumbye okufuna engeri abakolo mu poliisi gye bayinza okukaka Tugeze abadize ssente zaabwe. Bulijjo abeera mu uniform. Mu kusooka yatugamba mbu driver mu poliisi era avuga banene mu poliisi. Tuli wano tusaba buyambi, tunoonya buyambi. Some of us, we are orphans. Some people, they are just helping us. They need us to be in a good future. But what he did is not good. It is 4 million as per now when I count all the bill. Kitegerekese nti bano bazze olunaku olw'eggulo era baatuukidde ku Uganda House we basinkanidde Tugeze n'abasaba balansi ne bamumuwa. Tugeze yabalesaawo nga bakonkomadde n'engugu zaabwe n'abulawo okutuusa lwe bafunye omuzira kise yabasuzizza nga leero bakedde ku poliisi ya CPS okuggulawo omusango. Twamusanze eri ku Uganda House gye twabadde naye. Kozi dayiri nga nina permit nangamba go oyingira poliisi ojja tukoma training ya poliisi ojja oyingire genda okola training ya driving atoddemu osome nk'okubanga ovuga zino eza poliisi zikadenge. Okujja atugambye mujje mbatwale naffe ne tupaakinga buli kimu nga bwemulaba emipaliso buli kimu n'obudomola navudde n'akukitaana mu ddwaliro nange nenfuna n'amaanyi nga manyi ndi musanyufu ngenda kufuna mulimu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesikira agamba nti batandise okunoonyereza ku kwemulugunya kw'abantu bano. Agamba bagenda kuwandiikira ekitebe kya poliisi okuzuula oba nga Tugeze yeemulugunyizibwako ddala musirikale. Ndowooza olunaku olw'enkya bwe tunaaba tuwandiikidde poliisi enaggulu kuba records z'abasirikale bonna bwe ziterekebwa bajja bba batuddamu nga bakakasa oba ono omusirikale waabwe oba nedda. Bino ebibeereddewo ng'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga kyajja ategeeze nga bwe waliwo omuvubuka eyafeera abapoliisi obutitimbe bw'ensimbi nga basuubiza okubakuza amadaala. Amayinja oba okukuzibwa mu poliisi tomala kugulirira kutuuka ku ddaala eryo. Tewali ddaala lye batunda mu poliisi. Bwe tukubye ku ssimu Tugeze gy'abadde akozesa ng'ayogerezeganya n'abantu bano yeeganye ebyogerwa ng'agamba nti ye tayingiza bantu mu poliisi. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.